Wachi bagobye kufano meda babadde onoonyayo ki? Nagenze ku fango. Madubarah atabukidde Alien Skin era ayogedde bingi nnyo, agambye teyandibadde ggwe gwe nasanga nga oli bubi, teyandibadde ggwe gwe nkoledde ebintu ebyakabi bingi n'eddiru zekkutulidde ate n'ovaayo n'okumpisaamu amaaso obwenkanidde. Ate Full-Figure atabukidde abawagizi ba NUP n'abo abavumye omukulu Abe Mukiibi oluvannyuma lw'okukola akalango ka Alien Skin aka Nkwakyo Festival. Angenda kaba wa maaso awo nga tunaba kubanga tugenda wala nnyo, ate awo wennyini agenda kuwa ne Rama kyakoze Madubarah ku nsonga zino zayogedde zennyini nkoko baana abwenza okubanga ogamba amusabudde n'amuteeka wali. Rama naye ngenda kubanga mukuwa ate oyongere okubanga olaba kiki ddala ekitambula maaso. Nkujukiza Wonderboy UG subscribinga likinga nga bweri enkola yaffe buli video ate tusobole okubanga tutambulira ddala wamu. Nkujukiza mikwano gyaffe aba Wandajazes abano batuusa mijozi okuva wali ebweru w'eggwanga era nga giba gyakabi nnyo, so gwena ayina omujozi gweyagala abakulu bano basobola okuba nga bagutuusaako mu ddiiro yo ate buli kimu nekisobola okuba nga kitambulira ddala bulungi nnyo. Kakati ate omukulu Madubarah gwe njagala okuba nga ntandika naye avuddeyo n'ayogera ebyamugobeza ku Family First era n'ayogera naki ekyabadde kyemutute. Agambye waliwo bye mutalaba ku kamera era bye musaana okuba nga muwulira. Maaso awo ngenda kuba nga muta asobole okuba nga abyeyogera naye nga abadde mukambwemu ku lw'omukulu Alien Skin. Madubarah nja kusooka mukomyawo then ngenda mukuwa maaso awo ate kankwe Jennifer Full-Figure. Bikuwanguke mu bigweri kumanyira Madubarah lwaki toyiga empisa n'omanya nti wanene wantu mba nino bbeera wano siina bbeera wavaayo n'ovuma omusajja n'okwata ennyumba n'ogamba mbu Alien Skin laba akayumba k'oyisulamu Alien Skin lekera ovuma Bobi Wine naye nga Alien Skin yavumadde ku Bobi Wine olw'okuba oyagala bakumanye, olw'okuba oyagala bakutegeere ovuddeyo omusajja omuvumye omanyi omusajja wamuvuma kikyokolayo kayinza lwama oyinza okundaba nga ngenze ku kitebe kituli wano. Nze sivumanga ku Bobi Wine era sobola muyisaamu maaso era sisobola muvoola n'era sisobola kulinnyawo ekitebe kiri wano Makerere Kavule wano kiri kumpi ntambuzawo na bigere ate ne wemba ngenzeewo teri asobola kungobawo wallahi teri kuba it's a public place, it's a free place, buli muntu ayagala ayingirawo. Niye mmanyi nti ne lw'embeera eriwo engeri gye nnawolereza Alien engeri abatagala Alien Skin kale nze nga nze mba ndaba nga si feeling comfortable kugenda naye Madubarah omanyi bulungi wavuma omusajja we muto we mugenda ovuma nga Alien ombodde wanene omuvumo omuwe mula ate ogendeyo omusinikira amannyo kiggwana era singa bakubye. Okay, tukomyewo nze saagala and I will never be one and I don't want. Ekintu kyonna ekinzija ku artwork an artist. I love being on stage. Saagala politics. I've had so many temptations and but then nzija kuzanya byenjagala okuzanya emizannyo n'ekyokubiri ebyokulimbalimba abantu. Balina confidence. Agambye tayaga. Oyo era naye ne Sendi balina confidence mu kye boogera. Ate bamuwalabudde bavumye oyo bameka era okwogera nti kyayagala kye kintu kimuvumye buli stupid and foolish. I'm Abe Mukiibi. I don't want the slack for kufuzinda muri barimbi bya kulimba ate Bible penale kati omanyi ko kyavudde
Oba nakyo nkyogere. Njogere. Yakoze akalango ka ali. Yongantu. Bamugobye mu lubiri. Owa Ssaabasajja Kabaka. Mutuufu. Yitali okwawulayawula mu bantu. Bojja wa Buganda n'alien skin. Manga wabadde onoonyayo ki? Nagenze ku fangoni. Omanyize sitera gendayo waalien era mala funa appointment. Ya mala mukubira ne ngamba anko nfunye akagatto bwe kati. One love okitegeera. N'entwala. Kati bino bye tutwala engatto. Ani oyo akubira Madubarah ali kumpewo. Oba bana bokufangoni be bakuba. Namba yebweru. Yebweru. Yeri ku social media zange. So ningenda. Olwatuuseeyo nga nze ngenze ku business waliwo mukwano gwange bambi yanga njagala kulaba kwali eni mwana. Oyo muyaya bayaye bamwagala naye bwe yatu alabika nga ali mu bbanga. Over the top. Nitegeera. Tasobola kuddira Madubarah gw'ovudde naye all over from day one. Omuteekamu kodi mu ssimu. Kata kyalina access. Bannange kino kigenda eri abantu mwenna Allah babakutteko. Try to be you, a real you. Ati Madubarah oli omusajja yagambye omukuba. Si kumukuba. Naye kiri bwe kiti. Bobi Wine yansembeza. Kyali wange. Sisobola kera kumacha Bobi ye ne muvaamu ekyo kiri aramu aramaini. Yadde abamu bagamba akuwaaki agenda kukozesa akole Bobi yalika amasannyalaze. Bane bagamba omuveemu Madubarah. Nedda abantu bonna ku TikTok bakutaginga mu video nga bagamba Bobi akuyambye eki. Nsoko muting esimu wabaleme ku disorganizinga. Bobi akuyambye eki. Talina kyakuyambye bukyanga omusinkana osanga bisiraani byokka blood. And sometimes buli muntu gwo meeting nti okuyira oyagala so mufunamu ebintu ebiri invisible. Ata magezi. Wulira. It is better someone to give you knowledge. Better okusinga sent. Because sent. Osagira Bobi he can give me connection. Uza aliye ni yali ampadde kachi. So tugende akwaka vimbo Jackster omayinjagala nnyo okwogera nga ntegedde embeera mweva. So wano wali omuguzanga taze tutoke tumanye. Onajimuwa buwi. Nandi taze Jackster tutoke tumanye. Madubarah ekimugobya ku fangoni kwagala Bobi Wine oba TikTok jempulidenti wagenda ku TikTok n'obako buyogera byadoga nga bagamba TikTok nayo platform enseji raba. What happened on TikTok? Kubanze chensizo kulira mu. Nagenda nenkola video. Ngamba ali yenyo taddewo embeera ne bajjo nabitekisi. Mutugambe nti nno bakubya amasasi. Eyo video je recent je mwalabe atomere motoka yani. Ne batekawo embeera nagikola ngera nze kimanyi teyali real. Yali stunt. Zomanze ndi real. Nomugaba ekyo kibi nnyo musobola okufiiramu. Kibi nnyo osobola okufiira mu bintu by'ekisiro oli kyali wange. Ebintu bya stunt you have to be you. Era nzo lwatuuse wali teyabaddewo n'ayingira gate olwandabye n'atandika ate nuupu ekyadde wano mwagala kugassa. Can you imagine? Nuupu kyeki nze siri munnabyabufuzi baizewo nze ndi mutembe yali omulondemu nze singa sironda ate saagala